n'akakyala kano kannalulungi keyita kannalulungi ka TikTok amanyiddwa nga LALA256 25656 eh 25656 oli mukyala oli mukatuliki ndi Muslim. Which tribe are you? I'm Zigua. Chichi nayo tribe Yeah. baba baddira kyabo Becho bamanya ndi Mzigua. tuli mu Uganda. Born Ugandan. That's the beauty, I guess. Yeah? Thanks to my parents. Oh. Okay. Bamuyita LALA256 zinga ngamanyi nga TikToker. I don't know. Era abeera ku TikTok nawa opinion ze ng'omuntu nga buli omu kimanyikiddwa nti buli omu aba ne right eyogera naye tumumanyi nnyo nti ye muntu avaayo nawa opinion ye n'atubuulira kino n'ayogera ku kino n'ayogera ku kiri n'ayogera ku kino. So this time round tugenda batwogeramuuko naye ku bintu ebitali ebintu ebyenjawulo. LALA256 mmanyi nga TikToker, right? Siri TikToker mukwano mpita TikToker ndabanga okunjoga. Bank of Vode. Yeah, obonzi Vode. LALA oyagala kumanya ki? Like who is LALA kale? LALA is LALA. Nalulungi LALA webiguro webiso owakaddimpo. Omanyi there's one thing sometimes akwawula ku LALA It's the beauty and being intelligent. I'm a very intelligent young lady. Tobola bebiseera ebisinga abantu bavaayo ne boogera bye boogedde, abaana ba TikTok ne bavaayo ne bahypinga, nezza nempa opinion yange, abantu ate ababadde bahypinga ne bamaliza nga bakkiriziganyiza nange. So ebiseera ebisinga nfuna backlash, abamu bashinga bavaayo baba bangi, but baba basiru be basembanga mu class. Tosobola sanga muwala mugezi oba omwami omugezi nga bashinga LALA because they know, they understand. Era abantu bagamba that is a very intelligent young lady. Yeah. Ebiseera ebisinga ovaayo n'oyogera ebintu no opinion yo abantu abamu ne bakkiriziganya. Actually namba esinga eba ewakanya opinion yo gy'oba oyogedde. Yes. Anti kati enamba esinga ewakanya opinion yange bebo benkugambye abasiru abasembanga mu class twasomanga twabiranga n'abasemba n'ababeera wakati n'abakulembera kati abo be basembanga mu class. N'omuntu yabeeranga mu positions nezisooka neza wakati tasobola kumpakanya. They will look at me and smile. Actually most of them baba beetaaga okuhavinga daughter alinga nze. Trust me, my parents are proud of me. Yeah. My whole family is proud of me. Kuba we bandaba balaba fizi zaabwe tezaafa. But who wouldn't want to have a daughter like me? Very strong, smart, beautiful, byonna tobinjawulako. Intelligent. I'm a whole package, yes. Your whole package. A whole package. Now which we mind your whole package. Sirinda munche naina kungamba manyi change. What are some of the reasons oba biche bikulaga nti oba munange oli mukyala atuukiridde kansowere bwe? Oh, okay. Nze kubanga ndi mutowe nkuze nga baganda bange bampaana bangamba omwana alina ebiso omwana alina ebigulu. Katobola nze sirinda abaana banene ku internet naddala ku TikTok kumpana cause balina ennaku ku mitima balina ebizibu mutasobola kundabanga mubi muzibu alinga pit latrine n'atawulira bikutunulira ku nze LALA. Ng'obo vodde abaana baabe. Anti abo abanvuma beebo be balinga pit latrine. Teli muwala mulungi ayinza kunvuma oba mukyala mulungi ayinza kunvuma taliyo. Teli mwami alabika bulungi nga n'ensawo yeezito wayinza vuma LALA. Era osanga abo ng'alayika akuba amatafaali ku kyalo alinga asima ttooyi mu basajja be bavuma LALA. Ebikazi n'osanga ekyo nga kiri eyo kyonna kyonna kiraga tekirina nakyo kirya be bavaayo ne banvuma. Tosobola kusanga muntu alayika bulungi ng'ategeera nga nvuma. Taliyo. Cause siri competition gye bali. Kati banene ababi be bandabanga competition era be banvuma. N'abasajja abavu kuba ntunula na neegomba naye ng'akimanyi tasobola kunfuna. Tasobola ku afford. Kati nafuna obusungu ku mutima. Yeah. Oba abamu bakuvuma abakazi olw'okuba nti munoyinza obabbira abasajja mu ngeri emu benda. Weebale kumbuza kibuuzo ekyo naye bakkakkane. Because abasajja baabwe tebalina kye bagenda kumpa. The men are not wealthy. Yeah. So you're safe. Abasajja baabwe tebalina kye bagenda kumpa nze LALA. Tekiriyo. So mukakkane. Ate n'abantu abaali badde banneraliikira okunzibira nti nnyinza obbabbira abasajja. Bo tebalina na budde bw'onvuma because they are busy. Yeah.
naye bano abalina obusajja obustrugglinga hand to mouth be banvuma musajja bwamwe sirina kyembwagaza mukakka ne basala omuliro but I understand nti ndi muwala mulungi so they feel insecure bwe bantunuulira 100% ya gwe ntunuulira olaba ki nze nkutunuulira nkutya kuba ndi mukyala mulungi biki ebiri ku mubiri gwe byosinga okugamba nti bino birungi ebikufuula okuba omulungi everything buli kimu gwe nga wantutte wa maama wo n'omugamba mami ono ye mukyala olowooza ayinza kugamba ki eyo ekyo ekibuuzo nkibuuziza ggwe ayinza kugamba ki bunaye weetya ya abaana abalungi bangi naye ate si bagezi kati ze ngatta obulungi n'obugezi ndi muwala mugezi full package ndi muwala mugezi nze lala tosobola kunjawula na bugezi yeah and I've always been a smart girl yeah omanyi lala mulimu ebintu ebingi tutayagala kubanga tubuusa amaaso oli mukyala yes mulungi oli mukyala mweru tokwatangako mu kizigo newenkikwata abalowooza nti kale mba okwata mu kizigo kuba we nalabako that comment yes ndi muswayiri ndi muzigwa abazigwa bava Tanga yeah so mzee wange ava ku kyalo bakiyita Tanga tribe zigwa you can google yeah naye nga tokwatanga munku mu kizigo ndi muswayiri ate ndi muzigwa omuntu okwewummula ennyindo omuntu okwewummula omumwa okuwummula olulimi okuwummula ekkundu okuwummula ekkundu kiri part of the beauty kiri part of the habit to me it's part of beauty naye nze nkola byenjagala sifayo nnyo ku opinion y'abantu because at the end byonna bye mulowooza biti tebimatteringa tebikountinga kyenjagala kyenkola it's my life my body my everything I'm not complaining my family is not complaining lwaki mwe muba mu complaininga actually ebintu ebyo mbifuna nnyo mbu oli muwala mulungi naye wawummula ennyindo oli muwala mulungi naye wawummula ekirimi byonna bye mwogera tebikulya tebikountinga baganda bange kwe bali ku internet bandaba buli kyenkola waliwo ne videos enkola my brothers ne bakwera ne bangamba naye gwe era nenjijjayo that's how much I respect family kati bw'odda ku TikTok olw'okuba wasuliridde ekikomando mbonvume mbusimanyi oli muwala mulungi naye wawummula olulimi kati gwe ataluwummula era nkusinga obulungi kati kyogezaako okugamba tekiriiyo alala obulungi bwo bulina ebukutadde bulina ebintu like ozi ebiseera ebisinga nti omukyala akozesa nnyo beauty okufuna kyayagala musi especially mu basajja bulina ebukutadde oba bulina kyebukoledde no I do not use my beauty for anything I use my brains kyenagambye ndi muwala mugezi I do not use my beauty for anything I use my brains omutwe guno gukola omutwe gwange gukola bajjiya yeah kati abasajja obakola otya basajja kisina basajja kala omusajja kale gwe tuba tuyinza banga toyina musajja nga tulina basajja oyina basajja sirina basajja nina musajja sina basajja nina musajja but of course I do turn heads kiki nti wentambula nesanga oba group y'abasajja oba omusajja bakyuka ne bantunuulira I'm a beautiful girl with a gorgeous body. I'm actually gorgeous. Yeah. So I do turn heads. Nesina abasajja nina musajja. Wina musajja. Yeah. Omanyi bino ebintu byawukana. Abasajja n'omusajja. Akwagala nnyo mbu. Woba ggwe. Akonyumirizaamu. Woba ggwe. Annenyumirizaamu koze ndi mukyala omulungi ate omugezi sikoma ku bulungi bwokka naye n'obugezi ndi mugezi. Kati n'omusajja abeera nange abakimanyi ngenda muzaalira abaana abalungi ate nga bagezi ate nga balina confidence kati olaba problem endala gye tulina ku baana ba internet balina borrowed confidence ya kati watunira lala nga confidence eri ku 360 nawula obusungu ku mutima they hate what they don't have kati ekyo nakyo kimpalanya ebiseera ebisinga nze miss confidence I'm good stuff have you seen my body I'm good stuff. Nze njagala laba ku mubiri gwo nga tolina ngoye.
Ebyaddala. Saba ina noodles zange azite. Saba ina noodles zange azibawe. Nenga gyali. Tali. Gye bali. Teri waba gyali azite. Waba gyali azite. Teri. Bajja kutawa na noodles zo gwe. Mukwano. Bajja kutawa na noodles zo. Mukwano. Nze nina omuntu gwenswalira and that's my mom. Nina omuntu gwenswalira and that's my mom. I know olunaku lugenda kukyambere mukyala w'omuntu era mbere mama w'omuntu. So weba yalina noodles zange azite. Nze nkugambye teziriyo. I'm too beautiful for that. How old are you? I'm a young lady. How old are you? I'm a young lady. I'm a young lady. I am a young lady. Abamanyi oluzungu bakategedde, abatamanyi luzungu bagenda kudda mu comments bawakane. Ne mudde muno ne fees wamu abazadde bammwe. Buli agala owakana. Abantu ngo bayisaamu nnyo eggaali. Toli ndabanga aba disrespectinga mu ngeri emu bendala. Wenjogera byenjogedde omuntu yenna n'afiringa disrespected kitegeeza akagatto kamutuuse. Ate if you want to become a Cinderella, who am I to stop you? Like who am I? Because omuntu nga byenjogedde tebimukwatako tasobola kunyiiga. Tasobola nyiiga. Lala, oli mukyala mulungi nga bwe weeyita. Singa bwe neeyita nga bwe ndi. Yeah. Okay, what do you do for a living? I don't want to work. I don't. Ibranza sifuluma. Ononyereza bbanga ki? Nedda, what do you do for a living? I don't want to work. With all this beauty. Kati that's what I do. What I do is to look good. Kati nagambye nina omwami. So what I do is to look good. Asobola okwaffordinga buli kimu ekyabo ky'oba weetaaga. 100%. Sobola kuba na musajja nga he's not a provider. You have to be a provider and a protector. In each and everything. Each and everything. I'm a queen, I'm a princess. I was raised as a princess, so you have to treat me the same. Yeah. Kale omusajja n'akuwa ebyo byonna bye bw'oyagala. Yeah, 100% yes. Sikola Ibra. Nsonga ki gy'owa? Nkyogera camera sikola era bulijjo nkyogera sikola nako okukola. And I've not been working for many years. Ko gwe kubeere ku TikTok weesengamu abantu eggaali. Last time zina video gye wakola that was Gloria's. Gloria Bubi. Ganda wo opinion yo ku kye yali akoze. Yeah. Samwisa mugali ne kati gwe waba omwana wo n'abeera mu lodge ne yeeyambula n'alaga nti nanyumiddwa n'okweyambula n'akyusa amabina n'azina neekwata engalo biki byonna. Would you be happy? Not really. Exactly. Don't you think nti oba osiga obukyayi somehow? No, sina bukyayi bwensiga kati kyekyo kyenkola nti mbayo nenjogera amazima abasiru ne bakitwala bubi kuba basiru ate nze sina buyinza bujjako omuntu kuba musiru. Yeah. Namugamba bugambi kye yakola it was wrong. Because mu video yalaikanga change nga atera we yavaayo n'agamba nti nno ki oyo yenze n'engeri gye yageramu with a lot of confidence ng'alagira ddala ye talina buzibu ne video ezaafulumye. Ate nga si yekka tujja tulaba ojja oyisaamu abantu ab'enjawulo eggaali. Actually tulaba abayimbi ojja obayisaamuko eggaali. Waliwo gwe nayisizaamu eggaali omuyimbi nga sinnamutegeera. Mulimu like omuntu okujja ku TikTok naawe endowooza ye. Mukiyita kuyisaamu ggaali. Bw'oba osinzidde ku ki? Kyabakoledde kibadde kikunyumidde kiki? No, I'm one person nti nze Lala amazima. Nze ndi ntambulira ku mazima. That's how my parents raised me, yeah? So when ndaba ekintu ng'abantu bakyayipinga ate nga kibi nja kujja njogera nti kibi. Ate when ndaba ekirungi nja kujja njogera nti kirungi. That's how I work. Yes. Nekinyiza nnyo ng'ate waliwo ekibi ate abantu ne bakyayipinga. Kati nze ate awo enviirayo nempa opinion yange mbalaga nti kino kibi. Kati ate abantu ne balowooza nti nvuma. Lala avuma, Lala attackinga buli omu biki. But I haven't attacked you. Mukati oba ogenda beerawo otya n'oba obulamu? Bulamu tokola. Yasobera bubezi ku TikTok. Isamba bantu. Sibeera ku TikTok. Tokola. Oyina omulimu. Ekusasula. Omulimu gwange is to look good for my man. My job is to look good for my man. Yeah. Gwe mulimu gwo? Gwe mulimu gwange. Kulayikira bulungi mwami wange. Ibranza sibeera mabala wakanda ba mabala emirundi emeka.
The only time I go to bars is nga mikwano gyange wegiri mu December. Ate nyiza ogenda emirundi ebiri oba gumu mu December omwo. Nekitegeeza nti mu mwaka ngenda mu bbaala omulundi gumu oba ebiri. Nze obulamu bwange fine dining. Nti wenkowa mu nnyumba nga nkubira mikwano gyange mbagamba nkoye mu nnyumba. Nga mbagamba tugende ku dinner. Nga tugenda ku dinner wonna we tugenze and it has to be like omwami akusasula buli obeera ewaka. Nandibadde nfaanana bwenti. Gontunuulira olaba ti nfaananikidde bubi. Kwegamba tolina kyodda like ojulwe tukiyita kujulwa. Alhamdulillah is all I can say. Do you stay with your man? Sorry? Do you stay with your man? No, I've always been in long distance. Always. My whole life. Lala otulimba. I swear to God, my whole kati life. obeerawo otya mu nsonga ziri ez'okuba nti No, let me tell you. Buli wabeera n'omwami ng'akuwa buli kimu. Tosobola na munyiiza. Ebyo byonna tosobola na birowoozaako. Ensonga ziri ez'obwegasi. Newabijja tobeerawo mbu noba ogenda oyenda ebikikoze ogamba kati kyeyo kyengenda ofuna ebweru eyo tekiriyo kati nze kankubuuze mpozi nekya kyempisawo bano abaana ba internet naddala ba TikTok balina omuze nti balina experience ebibi bye bayitamu balowooza buli omu abiyitamu. You'll have to understand sinti buli omu alina bad experience in life. Some of us tulina ebintu byemukoze nga tubirabidde naaneno ekyegera nti no biri nnomo naye nga bulijjo tumanyi tebiri nnomo. Ibranze nina abantu abanwanyisiza n'abanteekako ssente nga baagala mbu omuntu aliyo nga amanyi bad history wange aveeyo with obujulizi wallahi byababula. Do you know why? No. Because I'm normal. I live a normal life. I lived a normal childhood. And as an adult, I live a normal life. Kyova nti nze neweevuma omuntu manyi tolina kyogenda kunkola. Tolina ogenda kunsanga. Nti oba akukube. No, ekyo nga kiri ebbali era n'ebifo bye ngendamu kati oba ogenda kunsangawo nkube tebabisobola. N'ekirala tolina mukwano gwagenda avayo agambe nti no oyo Lala oba namugula biki. Ate nepanka nnyo. I'm a very proud person. Way too proud. N'obulamu bwange sibusembeza munnyo bantu cause sagala drama anga akomako internet. Obulamu bwange bwa bulijjo different from the life jempa abantu. So kati omwami tayinamu kuba tafunamu ndowooza yonna egamba nti omukyala wange onaayenda. You guys muli in a long distance relationship. No. Kati olaba nga wendi open nti nze ndaba ekintu nga sikyagala nevayo nenkyogera. That's how I am with him. Era amanyi kino newekiba ki nzija nenkikubawo nga wekiri era olumu amanyi okuŋŋamba nti ndi brutal nnyo naŋŋamba sobola funayo engeri gy'otandika okwogerangamu ebintu wakiringa obibikiriddeko nga toli brutal nnyo. I'm brutal with my honesty. So talinamu kwetyamu. Okubeera ewako from Monday to Sunday. Yeah. Ne buziba n'okwata Monday endala ng'oli waka. Yes. Tokola. Kozi omuntu ebiseera ebisinga buli kimu okuba ng'okisaba omwami. Don't you think kirina engeri gye kyaffectingamu gundi ng'omukazi? Simusaba. Akimanyi kyalina obikola. Lwaki mba musaba? Bazadde bo. Kubanga omuzadde naye abeerawo n'agamba neetaaga kino okuva wa muwala wange. Abaana tetuli responsible ku bazadde baffe. Our parents are not our responsibility. I'm telling you, our parents are not our responsibility. Omuzadde of course omuwa. N'ate omuzadde wo si responsibility yo. Omuzadde si responsibility ya mwana we. Ekyo mbadde sikimanyi. Mu ggwanga lyammwe bwe kirina okuba ffe abazadde batulabirira. Kyobola abatusomesa ne bakola bino naye ate they are not our responsibility. Abazadde baffe si buvunaanyizibwa bwaffe. Naye sikugambye nti omuzadde wo tolina muwa, olina omuwa. Okitegeera? Naatera oba tolina kwesiba muguwa. Wabula Lala. N'oba tolina kwesiba muguwa kati yewe biba byamulema gwe ogenda bijjawa. Anti kyekikuweereza mwana. Omuzadde kyensonga lwaki aweerera omwana abeere mu bulamu obulungi asobole omuyamba. Anti era mutuweerera naye emirimu tewali. Bameka be baweerera abakola abalina nga bafuna miliyoni 5. Gwe wuuyo tokola. Oli waka, omwami akulabirira. Olinga agamba nti ekintu anti ne mamange omwami we yamulabirira nga it's what I know by the way. It's what I know.
ola no childhood ekola kinene ku mwana nze sina lunaku lwe nalabako mamange ng'agenda okukola wabula nga taata wange yakola n'akomawo n'omugaati n'akomawo n'amata eby'abaswahili obimanyi omuceere akasawo tekaggwawo nga byonna naye nga mama wange atula ate nga mama wange mukyala muganda naye nga atula butuuzi kulabirira baana be so it's what I know nze simanyi byakola sina we nali mbirabi kati omusajja takweraliikiriramu kyonna nti oba oyinza omwendako oba sisobola kwera na musajja alina insecurities kati omusajja aba yeeralikira mbu ngenda mwendako aba alina insecurities ndi mukazi mulungi olina kukkiriza nti no yes kakyala kange kalungi naye kange nti kange. So you believe in a long distance relationship? Obviously, yeah. Ekola. Nenga end goal is to end up together nga mbeera mwenna. Yes. Okay. Kati kwegamba yenna yandiyagadde okubanga ajja okukuba lala amanda tatawaana. Temutawaana ate nekyo kankimaking it clear ndaba nnyo ebikazi ebibi n'ebisajja ebikuba amanda nga byogera lala yeetega bamikwano just muli basiru nti mulwawo otegeera ge mazima muli basiru nti mulwawo otegeera kyeki ku making so closer nti nze omuwala nga nze lala noemba ndi single nsobola okuvayo ku internet ningamba nti ndi single temulina magezi I turn heads niba walaba ne kati olaba lwaki boogera ekyo ekigambo kozi bo amalako omwezi nga teri amukwanye nti they have to do too much abasajja omuno otusinga kati wakulanga ovideo n'ogamba I need a husband for hire n'alooza nti no bituufu ne batandika lala yeetega bamikwano I'm too beautiful for that era awo wennyini we twagala oyagala musajja wa kupangisa ku Valentine kati nga gwe kikyosuubira ku lunaku olwo ampa ebimuli kuwa bimuli gw'omuwa eki ate nga muwaaki oyagala musajja wa kupangisa goza akutwale butwazi ye akugulira ebimuli akutwale for dinner afune kin return antwale muzi Turkish bath byonna China kyafuna ataafuna eki but it's a Valentine's Day so what lala beera serious naawe olina omuzannyo mungi weetaaga musajja wakupangisa ku Valentine's Day akutwale gyakututte wambu akutwale gyakututte akutwale for dinner akuwa ebimuli bye but meanwhile ebyo nabyo nga biri ebbali bana abantu ba TikTok basiru balina engeri gye batuttemu ebyo byonna bye nayogedde I can afford each and everything I mentioned in that video so kati ekyo nakyo mukijjeewo sina musajja gwe noonya yeah just when abantu they're too serious for life and it's actually boring being too serious is boring kati lwaki wavudde n'okola such a statement kati omusajja bwajja manyi nze mba muyise era gye bali oyagala nkulage inbox yange oyagala nkikulage Valentine ogimanyi otya sijikuza honestly sijja kulimba sijifanako kuba nkimanyi Valentine yabaagalana oŋŋambye mwagalwawo ali far from you like you guys you far from each other kati wavudde n'okola such a statement bwagiraba kikyabagenda feelinga mutima China chaza feeling akimanyi mukazi wa stubborn agolimba I'm telling you I swear to God akimanyi amwe too stubborn abakazi nga mulina obutima obunafu ate butya do you know how strong I am I'm strong mentally way too strong lala oyina video gye wakoze ng'ogamba nti mwaliko mu show ya Apass oluvannyuma lw'okubeera mu show ya Apass novayo no analyzing what really happened ewa ku show ya Apass n'ogamba nti mwe abawala abalungi abawunya obulungi abalabika obulungi mwe mulina okukola ki okubeerayo fe ababaddeyo mwe ababaddeyo gw'ontuuseko nkuwunyidde nti perfume togirabye nze neekuba njirabye maama sirinnya wontuuseko nkuwunyidde nti wontunulako neŋŋamba abantu beauty wontunulako olaba nti actually nekino kankisi obabeereyo nga bagamba mbugo gulala filters ezigulungiya temulina masimu tegaliimu filters kulwaki wemuzituulamu temunfaanana
Lwaki batula mu filters tebanfaanana? Nze ndi Muswahili. Era awo nyini n'ogamba nti mu abawala abalungi mubeera mu ezo shows. Yeah. Ezaba Apass, ezaba Maurice Kilya. Kuba ffe abategeera music yoyo. You're a fan of good music. I'm a fan of good music actually. When kugamba abayimbi benjagala nza n'okwewuunya. Bano abayimbi lwaki ovaayo ngo kati Apass, Maurice Kilya. N'ekino kyongereko mbadde nga sigendangako mu show yonna, concert yonna. Eya Apass ye yasoose era Apass alina amaanyi. Ye yasoose. It was my very first time. Choga obadde togendangako mu bivulu. No. Lala, oli serious? I'm telling you. Nze ntya nnyo crowd, sagala genda mu kifo nga kirimu abantu bangi onaawunya bubi onaakuli nnyo ono biki, nepanka nnyo bwentyo. Kyovola nava ne ku mabaala. Nti abantu baba bangi onaakuyitako ono akulinnya biki. So mbadde sigendangako mu concert. So that was your first time? Yes. And I loved it. Awo wavudde n'osaba Maurice Kilya abategekereyo ka show. Namusabye Maurice cause I love his music. He has good music. I'm a fan of good music. Njagala nnyo Maurice, nkuze mwagala. Njagala nnyo Kenneth Mugabi, Nava Gray. Katwali wono omwana ompya abegaseko Aronix, bamita Aronix. Yes. Yayimba bulungi. Music kwatyo nze gwe njagala. Ne Bruno yayimba oluyimba luno Rono gayi ebisaanyi n'aluddamu oluyimba lwonna lwagala nnyo. So nze music kwatyo gwe njagala. Era we nanyumiddwa show ya Apass, I'm like, oh wow, then Maurice atuwe concert, I would love to go. Baavudde ne bakomentinga ku video gye wakoze. Yes. Apass yennyini. Maurice Kilya ne na repostinga. Yeah. Kiki? Ebyaddala kiki ekiri awo? Tewali. I think Maurice was just being appreciative. Ate namwagadde nnyo nti alinga omuntu eyeepanka n'ate comment gy'atadde ku video yange naye oba agirabye eraga nti ali so down to earth, like abantu baki bamulamukozi yagambye neyanziza nnyo Lala this and this and this mu comment ye ate olwamaze n'akola video which I thought it was cute. Yeah, it was really cute, and thank you Maurice. Thanks for appreciating me. Ne Apass yeah, Apass, you reposted my videos. Bana abantu bakumanyi. Simanyi ne kakiraga nti no bamanyi. Ne kirungi mu magezi. No. Sikuba bidula. Singa wanda balabadda. Gwe abantu banoonya, let me tell you, nze waliwo n'abasasula abantu mbu bansange mu bala bansikeko wig. Ne bagulira abantu omwenge buli weekend nga babagula bottles za wine. Nze sigenda mu bidula. I don't. Kati wafiirinze otya okubeera nga gundi azze na repostinga video yo Maurice Kilya n'ovaayo n'omusaba n'omugamba naye tutegekereyo ki concert. Oyagala nnyo, like since you're a good fan for good music, nti n'ovaayo n'agamba nti munnaye omanyi concert soon era yagala concert egenda bejjaawo. Kiki wawulidde mulimu munnaye? I felt good. I felt good because abayimbi bangi omuntu avaayo n'akola video n'atamuddamu oba omuntu n'akola video n'otawaayo n'abudde yedde okulakinga video yo oba okukomentinga. But nze Maurice coming out n'akomentinga ku video yange ne comment ennungi nga he's really down to earth. Ate n'ankola ne video appreciating me. It was huge. Yeah. It was huge. That's all I can say. Ne Apass appreciating me. Bana abantu tebalowooze nti oli Abetegga Lala. Ezo comments nazirabye nnyo. Lala yeetega. Nazirabye nnyo. Nene wemba neetega. I mean, I'm an adult. Ate siri mwana wa nnyoko. Buli angamba nti no neetega siri mwana wa nnyoko. Ate n'ekirala. Sivanga yuko ne mbagamba nti ndi mufumbo. Natungambye olina omusajja. Yes, okuba n'omusajja n'okuba omufumbo byanjawulo. Kati mwabavudde nga mugamba yeetega mu kisazeemu newe neetega siri mwana wa nnyoko. Ate ekirala omuwala omulungi nga nze sobola kwetega. Wontunulira olowooza nsobola okwetega? Lindako bwe tuva mu kifo kino eno abantu bayinza okuba nga baweze. Ogenda laba the heads I turn. Ogenda laba the heads I turn. Nsubira tubadde tukira eri wala binaku. I guess yeah. So sisobola kwetega. Neyo mentality y'abawala babina abasajja banaku nti omuwala omubi waliwo mukwana.
and she has to do too much okubeera noticed. Kati nange Lala envayo nenjogera byenjogedde nalabanga abantu bampadde amatu abalooza ndi mukwetega. Siba mukwetega nze ebintu byenkola birina better let me tell you this. Nze nkola video zange nga sitaddemu effort. Kyobola mbeera mu ffumbiro lyange bampitako kitchen lady ne mbagamba yes nze njafiira mu kafumbiro kange akakazigo kange ak'emitwalo 10. N'abantu bakulaba so. Sitekamu nnyo maanyi ze mu video zange. You look expensive. Not really. Because it's You look to be expensive. Then I don't like, thank God. Nebaza Katonda imba nti wenda bika. Nze ndi amukene Ibra. Nze ndi amukene na matoke. Amatoke gameka mukene wa meka. Kati Maurice Kilya yakunoonyezaako oba olinayo enteekateeka y'omunoonyaako kuba eyo comment sitayinza kukomaawo wokka. Gwe kulwaki okitadde muno mu bwongo mutayinza kukomaawo? Tayinza kukomaawo. Nga kulwaki tekomaawo? The celebrity n'avaayo n'akolera video bw'etyo. Hey, he was being appreciative. I think it was nice and cute. I know it's not normal because tebabikola. Guy. He's a nice guy. Tobola bebiwala byavuddeyo ne hate obusungu kuba byonna bina bikuze bimwegomba biwulira bimwagala ate akoledde Lala video ne biwulira nga bifa. But I mean, look at me, I'm a gorgeous girl. Nice. Kati olwo. Kati show bwetuuka. Ngenda genda atagireese waka Lubowa ne wane eno ndowooza olaba tuli Lubowa. Agindeetedde wano waka. Show genda beera wano Lubowa. Yagambye wa mpozi? ISU. Eririddawo. Wali mu maaso nga wakaba ku Galaxy. Kansanga. Wano mu Lubowa wano. Galaxy International School. Badde manyi Galaxy Radio eri. Show agireese ku kyalo. Wano e Lubowa. Ate nga sho nagisabye ate nga lwaki sigenda ntambuza n'ebigere ne ntuuka concert wegenda obeera. Kati abadde balowooza nti munne weetega aba celebrities bano. Munange sisobola. Information tugyosobola okubanga obawa. Ebyo biri mu mitwe gyabwe sisobola bijjamu. Nena nyongera obajjukiza nti tewali agenda kuŋŋaana kola kyenjagala because you all have borrowed confidence. Mwenna mwina borrowed confidence ze Lala. Confidence eri ku 190. Yeah. Ate tewali ayinza kunkanga. I'm too strong for anyone to intimidate me. I'm way too strong. Ng'oli mumalirivu. That's how my parents raised me. My parents raised me to be a strong lady. Yeah. Bazadde bange bankuza nga nina okuba buli omu ekitiibwa naye nga ate sirina kutya muntu. Kati nze wompa ekitiibwa nga naawe otewanja kikuwa. Bw'oba oyagala nkutya sigenda kutya. Wonnumba nkulumba. That's how I work. Okay. Yeah, that's how I work. Kati abo bonna abalowooza nti muli ku level y'emu. Eyo ndowooza bagiveeko. Sinza gamba ekyo naye buli omu ali mu level ye. Buli omu ali ku level ye in life. Yeah, buli omu ali ku level ye in life, so buli omu abeere waali. Balekerawo okwetinga. Bw'oba toyagala Lala ng'akulabikira ng'ekizike. Nga byayogera bikusesemya. Nyiga next. Oba mu blocking etojja kuddamula. Bakati ekisese omuntu aba takwagala naye ng'akufollowinga ng'atakomentinga alikinga. Ate najja n'akugamba likes zigenda kutta ne comment naye ng'atakomenti. Nze how stupid. You're telling someone likes zigenda mutta ne comments, but again you're commenting. You're stupid. You're stupid. Okay, kankubuze, are you stupid? Kuba nkugamba you're stupid mbankumbi kati ekyobavuma nkisazizaamu. Kati nkubuze, are you stupid? Muli basiru. Ekyo kibuuzo. Because if you don't like Lala, osobola okuscrollinga. But you're staying, you're watching, you're commenting. Amagezi zero. Bebasembanga mu class. By the way, I've always been a smart girl. Nze nina abaana be nasoma nabo kuba kindergarten ku TikTok kwebali. Kindergarten, primary, secondary, higher institution. Bonna kwebali. I've always been a smart girl. Era nga ndi mujagujagu. Neka tola bino bikadome ebyakandaba. Lala, oli bw'abazze nga mu butuufu akwetaaze ebyaddala ddala. Kiki ekiyinza ky'omusajja kyasobola okukuwa n'ogamba nti kale? Nabagamba dda yagala okumpasa mpa Lambo truck. Amahari. Nti ndi mukyala musiraamu. Akuwa biki? Lambo truck.
Nenze nina omwami wange gwe njagala ye Imam Kyeyune lwakuba yanzira. Imam Kyeyune? Ye yanzira. Oyo omusajja omukulu oyo? Kiki ekikwagaza Imam Kyeyune? Mukakamu. Mu bantu bonna, mu basheeki bonna be tulina ku TikTok. Njagala muntu mukakamu. Kati abalaba bajja kunkuba emigere. N'oyo aba ajja kungamba bambi kakyala kange yadde kali stubborn. Nze byo byenjagala being a princess. Kale tulaba ne sheeki ti musajja mukakamu. Naye Kyeyune gwe nze ranze ampa amahare. Amahare ng'osabaga bbeeyi. Lambo truck. Anti nange ndi mukyala mulungi. Naye nze nali njagala nakuwa ku ruhaani. Ate wammanyira. Wammanyira. Nemedde okugamba nti amahare ngenda kuwaga ku ruhaani bankumanyidde. Oba tomumanyidde. Nenze njagala Lambo truck. Mma abakazi abalungi mwepanka naye munnayo. Mba temulina kye muli. Bw'olowooza gw'ontunula olaba sirina kyendi. Kati leka nkubuuze Ibra, wemba sirina kyendi, lwaki baganda baffe? Basiba mu kibuga Monday to Monday n'azunga nadde eri omusana ne gumwokya omwaka ne guggwako n'akwata obulala. Abalala balina mu biyumba sibavumye, n'abalala bali mu biyumba, naye nze nsiba mu nnyumba. Wetuba nga tetulina kye tuli. Anti ekiro n'ofuluma n'ogenda n'omenka. Anti era singa mwanda balabadda Ibra, Kampala is very small. Anti emisana oba weekwese. Ibra kyenkugambye. Ekiro n'owawa mukayo ogenda omweke. Ibra kyenkugambye, Kampala is very small. Singa bankubakubadde obufaananyi ne mubula gwomanyi abantu nze abanoonyerezaako. You have no idea, my darling. You have no idea. Singa abandi abalabadda. Nze neepanka nnyo mukwano. Neepanka nnyo. Kati obulamu bwo bubeezaawo bwotyo bubeera. Sifuluma. And I love it that way. Sisobola nakikyusa. Sisobola. Naye ekintu ekyo era kinagambye kino childhood y'omwana engeri gye bamukuzizaamu ekola kinene. Kubeera nze nakula nga tetutambula nga tuva ewaka kusomero waka. Kati me being a last born nti nga nina ababrother bange kati amaaso gonna baba bagakutaddeko. Kati nga toyina woolaga. Kati kyemmanyi nti nze nakulira mu nnyumba. Mubeera mu nnyumba, kulaba TV, emmere bagibaleeterawo buli kimu temufuluma. So bwe bulamu bwe mmanyi kyobola ndowooza sitambula. Emikono gyange gyanyiganga n'obutabakyalira kati banta. Kati bakitegeera. Lala, ebintu by'okubeera nti omukyala yenna alabikako nga ggwe mufuna okusoomoozebwa. Omusajja najja nakwana. Aga bino nakwana nakutwala omulundi gumu lwakujje mu bbaalo balwakuze nakutwala. Meanwhile kambagambe bana abaana basala ebigambo eno mojito virgin. Si mwenge temuli mwenge sinywa mwenge. Ndi mwala musiramu. And by the way Ibra nekino kanti making it clear. Ekyokubeera omusiramu sitekingana okunywa omwenge. But decision je nakola nti sirinywa mwenge. Because of the respect I have for my father. Nengamba sirinywa mwenge. So there is no liquor muneno. Okay. Omanyi basala ekigambo. Abantu bali bakuteguddeko mu bbaala. Kutegula is what? Like oyina jja nakwana mu bbaala n'akutwala ewaka. Ngagenda kumpaasa. One night stand. Ngagenda kumpaasa. Ngagenda kuwaki mugenda ku exchange bitundu bya kyama. Nina emikisa mingi nnyo okutwala ebisiraani by'abantu. Okitegedde? Nina emikisa mingi nnyo okutwala ebisiraani by'abantu. Olyadde tomanyi sex is spiritual. Era nze ntunula nnyo abantu ng'agamba mbu I'm having fun. Mbu have fun, me I'm having fun. You're not having fun. You're stupid and silly. Because sex is spiritual. Otwala ebisiraani by'abantu. Ne batwala emikisa gyo. So I am too blessed and too beautiful okukola ebintu ebityo. Oyina emikwano? Naye mitono sireeta abantu bangi nnyo mu bulamu bwange. Mulyamu abasajja n'abakyalo oba bakyala bokka? Emikwano gy'abasajja gye nina mu bulamu bwange ebiseera ebisinga be bantu nga babadde mu bulamu bwange nga tukyali baana bato. Okitegeera ng'oba mikwano gy'ababrother bange kati nga bo baafuuka family kati abo baganda bange benninga bennina abasajja. Mpozi nephew benkozeemu kati ku internet like 1-2 naye nina girlfriends neera nabo si bangi sireeta nnyo bantu mu bulamu bwange. Kye nakugambye nti nno
nze I'm brutal with my honesty. Oyina kuntegera oba tontegedde oba ogenda kunyigira buli kaseera. Nze omuntu mugamba kyatayagala wuulira. That's how I am. Kati nina emikwano mitono nnyo. Yes. Naye abo abatono bennina tebasobola kunkyawa kozi baba bantegeera. Nze omuntu alina kuntegeera. Yeah. Kati atammanyi aba agamba yeepanka yakoze bw'ati yangambye bw'ati. Olwokuba mugambye amazima kati omuntu alina kuba nga ntegeera bulungi nnyo. So nina emikwano mitono nnyo. Ne ku bintu by'okola abazadde bo tebavangayo ne bagamba nti ebintu ky'okola si kirungi. Ki kyenkola? Nti okala okwatakinga abantu abamu ku intaneti n'olangira ono n'ogira oli. Saatakinga. I only say my truth. Kye nakugambye nti nze nina amazima mangi vayo n'enjogera kyempulira nti ge mazima. Yeah, I do not attack. Oyina gw'omanyi gwe nali ntakinze Gloria namugamba mazima yali yeyambudde muna video mwagiraba era mu video yange namubuza do you even have parents nabuza do some of you even have parents so I do not attack I only say the truth. Yeah. Oyina abawala banna abasinga okugenda ddala abali eyo naye nga bakubiifinga be basinga obungi ate nekisinga okunsesa bakazi babize teri muwala mulungi ampalana nkiddemu teri muwala mulungi ku internet awalana LALA bonna bakazi babi ennaku yabaluma paka ku mutima bampi bafaanana okuwunya nga balayika tebalina na kyebalya be banvuma nno kino nkyogera nga siina kyentidde teri muwala mulungi yali anvumye and tell you what omanyi kulaki ndi mugumu kino tebintiisa me LALA from school abawala ababi bampalananga kati teri kipya era I remember alingawo muwala Fadrin wanalaba alabye interview eno yanwaniranga nnyo nga tuli mu O level ng'abagamba mugeze mukwateko kozi nali katini nnyo nnyo ng'abagamba mugeze mukwateko naye nga nze abawala ababi kuva nga ndi mwana muto nga bampalana so it's not new olaba waliwo ne Kadame yavaayo n'agamba mbu muganda wange ate olwamala n'avuma naye nga mubi muzibu so nze abawala ababi bazenga abampalana kati ebyo byonna tebikyanja it's part of my life. Yeah. Not surprisingly, nze njagala nnyo abawala abalungi. Omanyi abawala abalungi abalina beef ku bawala abalungi. Njagala nnyo abawala abalungi. I'm telling you. Kale. Oyo abadde LALA256. Your last remarks. Tubayirize. Abanjagala mbaagala. Atanjagala mukwano sikwagala. Nkiddemu anjagala mwagala atanjagala simwagala era siri mwagala naye nga njagala kutumilako my sister Kiki Maryland. Oh yeah. Dorothy. Yeah, Banai Kiki nkwagala nnyo. That's my big sister. I love you so much. Ebyaddala. Yeah. Lwaki kutwala e Bulaaya? Gwe nkufaananidde bubi nga ndi Uganda. Lwaki Kiki? Tutwala omukyalo ne Bulaaya n'omuwonya agasajja g'e Kampala g'e Uganda. Nkyagaanyi sinnayagala omusajja wange America. Ekyo sikyogedde. Kiki nkulamusizzaako nange munnange Dorothy. Nannaye. Olyose n'omunzijukiza mbadde mwerabidde okumutumirako. Mwagala nnyo. N'abasigadde like bangi sobola bamenya bonna. I know my brothers are going to watch. Baagala nnyo. My sisters, my nieces and nephews, mwena mbaagala. Sometimes nyiza okuba nkola bye batayagala bambi. But they always, bansonyiwa, they talk to me, they call me. They know I'm their baby, so they understand. And they know I'm just an honest girl. Kale, era amazima tujja gafuna with time, tufuna agenda nga tweyongera. Tujja kumanya LALA yani. Singa mwagafuna. Era bw'onooba ng'oyo this kind of woman yeye eryamu. Singa mwagafuna, nze nkubuulira Ibra, I'm telling you, abantu bantaddeko sente. Ibra, TikTok is very small like this, eh? Surviving otya mu bulamu buno wali abakazi b'ennaku zino okubeera mbu atudde butuuzi wakanga. I have a real man. I have a real man, not a boy. I have a real man in my life. Ate nze ndi kimuli. Ibra nze ndi kimuli. Omanye kimuli balina kikiira amazzi and my brothers baba batinga mbabuli kaseera. You're a flower. Balina kuyirira buyirizi mazzi. I swear to God. My brothers keep telling me that. Nkutadde. Thank you so much. You're welcome.